ng'esigadde olunaku lumu lwokka okutuuka ku fayinalo y'ekikopo ky'amasaza ga Buganda, gavumenti ya Buganda ng'eyita minisitule y'ebyemizannyo n'okwewummuza efulumizza enteekateeka yonna ey'emikolo nga bwe ginaatambula. Mu lukiiko lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kisaawe Namboole, minisita w'ebyemizannyo Oweekitiibwa Henry Ssekabembe akalaatidde abantu bonna abanajja e Namboole okulaba omupiira guno obuteesiwa amagengere olw'ensonga nti kyanditataganya emikolo wamu n'ebyokwerinda. Bw'oba tosobola kwewala kunywa koolo, jangu n'omwenge gwo ku mutwe. Naye tetujja kukkiriza kyakunywa kyonna kigenda kuva bweru wa kisaawe kino. Ku nsonga y'ebyokwerinda, aduumira poliisi ya Kampala n'emiriraano Frank Mwesigwa agumizza Obuganda wamu ne bannayuganda bonna nti beetegese bulungi era beegattiddwako ab'ebitongole by'okwerinda mu ggwanga ebirala okulaba nga tewali munnansi yenna afuna buzibu ku lunaku luno. Twine ekuba eruva ku flyover ne kugenda Mukono, kuva ku flyover kugenda mu tawuni, twine ekuba erya bypass ne Kinawataka. Tujja kuteekako abapoliisi baffe, abamu bajja kubeera mu bidduka, abamu bajja kubeera nga patrollinga, tujja kubeerawo n'abapoliisi abalala bali mu ngoye za bulijjo kulaba nti batuwa intelligence on time. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'amasaza Kapu Sulaiman Sejengo, ttiimu zonna ennya za kufuna ebirabo eby'enjawulo era n'akunga abantu bonna okweyiwa mungi mu kisaawe Namboole. Genda kusiima ssebo w'ekitiibwa abamuzannyi asinze okubeera ow'omutindo, most valuable player, ajja kusiima top scorer asinza goal ennyingi ne ttiimu eneeba esinzizza empisa era kakiiko kaffe ak'ekikugu kali mu kunoonyereza era kamaze okukola enteekateeka zonna ng'osaba wetwogerera wano abantu abo bonna bafuniddwa. Fayinalo y'omupiira gw'amasaza ga Buganda yakubaawo ng'ennaku z'omwezi 2 wiikendi eno e Namboole era nga Ssaabasajja empologoma ya Buganda yasiimye okukwasa ttiimu empanguzi engabo. Kura Kingdom TV amalindi ag'ebyemizannyo, nze Brian Katende. This is Kingdom TV.